kakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'ekiruddu ddamba tubayozaayoza. Nenjagala obbategeeza nti tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa basenga bammwe ne bannyinammwe basobole okufuna obujjanjabi obulungi. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa enguudo zammwe zitereere. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa abaana baabwe bammwe basomere mu masomero amalungi. Wabula ssente y'omusolo erina kukola ebyo bigenda okutaasa gwe artist ne bali banna abalala, kubanga ba artist tuli banjawulo mu society. Nga babadde nga bakaayana bagamba Bobi Wine aleeta ebyobufuzi mu music, twawule music n'ebyobufuzi. Naye nga mbadde nga mbagamba nti politics kyeki? Politics yentematema ya ssente z'omusolo, yentematema by'ebyobugagga by'eggwanga na ki kigenda kukola kitya. Kati yene entematema bakozesa bano okubba, kubanga buno bubbi guno munyago. Abayimbi kye beetaaga ye copyright law, teweetaaga bagulirira, teweetaaga bawa ssente, just weetaaga kusupportinga ebirowoozo ebibasitula. Kyenyinza okwogera kiri kimu. Bobi alina okufuna research team entuufu etagenda mu wrong information. You understand? Between me and you, supplementary yakayita. Alina ababaka mu parliament naye nyinize musubira okuba nti ali ku ground. Yandirabye senemekeza ayise mu supplementary. You understand? Supplementary bichi ebyayitiddemu ebikwatagana n'eggwanga eddamba kuba position mwali okuvuganya entebe. Alina okubanga alina knowledge mungi nnyo. Kibi nnyo okubeera omuntu ali ku level ng'eyo kubanga tali knowledgeable ku bintu ebimu ate ebiri important. Like for example, omuntu addeyo n'awulira nti nno biliyoni 3 okitegeera yakitwala nti biliyoni 3 naye nga mazima si kituufu. Teri biliyoni 3 zayisiddwa era tezinaweebwa bayimbi kujjako nga ye alina byamanyi ffe tutakola ki bye tutamanyi. Ekyokubiri kye nnyina okumusaba nti bino byonna ebyobufuzi nga bikyaliwo kwagala okukola kino nakiri. I understand Bobi has to mobilize. He wants as many numbers as possible to do what he does. Oba okusupportinga cause ye. Naye asooka ayagala Uganda. Ne Uganda asooka agyagale. Uganda ng'eggwanga. Oba okitegeera. Kubanga Uganda as a country has nothing to do with their interests. Ono ayagala kubeera president, ono ayagala kubeera vice, ono ayagala kubeera biki. Uganda's interests tezimanyi as a country. You understand? Asooka alumirirwe eggwanga. Bw'olumirirwa eggwanga n'olyagala bw'olumirirwa eggwanga n'olyagala otandika okutambuzaako ku interests ez'eggwanga. So eza interests ezizo ng'omuntu tyanjagala genda mu ntebe so kanjogere ekyo ekiyinza okunyiiza abanyanyambako okgenda mu ntebe. Wabula otandika okukola ebintu ebituufu. Ekituufu kyeki? Nze ngamba bwati bweyandibadde alaba ebintu bino. First and foremost, ebbanga Bobi lyamala ng'ali mu parliament emyaka egi teyayogera ku music oba yajogerako neze saamulabako ng'addressing ensonga za music zonna. Okitegeera ebbanga lyonna lyakubira laale presidential saamulabako nga presidential candidate ng'ayogera ku music. Naye olwaleero mulaba ng'ayogera ku copyright. Copyright yakamala mu corridor yafuluma eriwe eri ebaddewo bagiyisa 2006. Tosobola kungamba nti omuntu abadde mu music business all that long abadde takimanyi mbu teriwo amendment ya copyright law. Digital yakamalawo 10 years. I think ayina idea nti tewabaddewo the amendment to put in digital in copyright law. Takyogerangako. Tiyakyogerako mu parliament, tiyakyogerako ku campaigns. Oba okitegeera. Naye olwaleero azze n'atangaza eggwanga nga bwe kiri very important. Fino twavaayo ne twekolamu omulimu kuba tukuze. Luli twali bato. Ne tugamba no, we cannot let things be like this. Katulwana okulaba nga tubitereeza. Ne tuvaayo ne twenyigiramu ne tukola federation. Okitegeera ne bannaffe. Ne tukola associations ne tutandika okubanga tukola ki? Tu addressing ensonga zino. Bw'oba ogenda okujja mu lutalo nga luno otandika okwebuuza ebibuuzo bingi because this is a struggle. Lwaki copyright tebadde teyita? Bantu badde tebakimanyiiko. Kiva ku kinti industry eri mu state mweri. Olwaliro omuyimbi yasigaza avenue mu ka stage. Wokka we tulya. Ate nako ne bakabigiko omusolo.
okuwulira simanyi 18% simanyi biki mubibulira bakyajinga ticket per ticket kakati ntutandika okugamba how do we come in okusobola okutaasa eggwanga si fefeka individual wabula okutaasa Uganda industry you understand olwo nno kiva mu kulumirirwa eggwanga n'otandika obutetunuulira ng'omuwabula ng'otunuulira eggwanga lyonna bwe tutunuulira eggwanga tutunuulira industry omwana n'omuzzukulu awo oba otunuulidde Uganda oba okitegeera tudde tuvudde tukoze federation tutaddemu requests yaffe okulaba nti tufuna copyrightiro olina okunoonya engeri gy'ogenda okwataakenga mu struggle ne tugamba no instead of okusooka ogenda mu kkuba okwekalakasa n'okwogera ebingi atusooke tutambulire mu negotiations tusooke tuyingire offices ez'enjawulo zekikwatako tubabuulire ensonga eno era tubabuulire twetaaga copyright amendment urgently you understand ekintu ekyo natandika okukikola bwe twatandika okukikola yavayo n'agamba mbuffe tuvuddeyo tukola bino tugenda tuli babbeega nga tamaze kukola research tuli kuki era ne struggle yaffe tugiyingidde tutya okitegeera kyeka yali ayagala tuveeyo twekasi ku nguudo twekalakase tuyombere nga tetwalinawo option aka negotiations do you understand so we first negotiated before nga tunagenda mu kwekalakasa osooka mu kuteesa bwe kugaana n'olyokodawa so ffe ne tutandikira mu kuteesa era nze njagala omuwa amawulire amalungi nti copyrightiro by either this very month or next month in the first weeks egenda kuba eyise according to ku nze information gyenyina era olunaku olw'enkya tugenda kubeera ku URSB namwe mbayise musobola okujja ne mubaayo tugenda kubanga Attorney General n'abakulu aba Law Reform and URSB batuyitiramu mu research gwe bakoze nakyo ekyetaagisa olunaku olw'enkya. Remember last consultations twazimala eza bakola tour eggwanga lyonna n'eza Kampala twazimala era mwazimanya. You understand? Si kya copyright kitambula buki si kibuubo ekyakimanyi oba takimanyi kuba ate ye bw'abadde akireeta alazembu kyetaagisa nende kiriwo era tekyatuweebeddwa batuwadde ssente ekintu ekikyamu. You understand? Ekyokubiri nzija ku ssente. You understand? Olwaleero bannayuganda abayimbi kuba yadaga ssente z'abannayuganda bujjaffe tuli bannakenya. You understand? Naffe tuli bannayuganda si ekyokubiri ffe tusupporting omuntu asinga okusasula omusolo ye breweries abantu banywa bazina. Owokubiri yewa telecoms tuba supportinga ne music waffe abantu okuba nti badownloadinga bakola biki be basinga okusasula omusolo abokubiri. Ekyokusatu we are the second employee after construction. Ffe tusinga okuemployinga abantu abangi bwe nkola ekivulo n'atunze kano onawa poster mubimanyi sijjagena mu details. All that is on record. What does that mean? We deserve a support from the government. But abayimbi baze mu production but them producing so that we generate more income and tax. Okitegeera ne tugatta ku economy. Onfuna bulungi ekyokulala kibadde kyaki kyakuvaayo nagamba begging beggars bwati ekintu ekyo yandikikomeza. We are not begging for anything. Sente eza support abayimbi zabasaba. It is not for individuals mbono bamwoyo adduka agende. Okitegeera? The money is supposed to be for artist circle. Artist circle. Circle is like a bank. Ojja neweewola n'oddayo n'ogenda n'okozesa emirimu gyo ng'abantu bonna bwe bakola eyo then n'ozampola n'omwana omulala najja n'omulala alijja. This circle is here to stay for so many years to come. Circle Eddy Kenzo nti bamwokyeza ayise wali adduse. Ebintu bino njagala mbiputing right on record. Tubimanye muddeyo muŋŋambire muganda wange Bobi nti politics amukole kubanga kati yavaayo ali mu active politics. Naye amukolere ku research omutuufu ate amukolere ku mutindo gw'eggwanga ng'alumirirwa Uganda kubanga Uganda ne politics biri byaki bwabanga biddala kituufu alumirirwa bannayuganda aleme kutambuza propaganda. Simanyi oba aba research team ye bamuwa ebifu okitegeera naye nze kyenkugamba ekyo ekisoose kugambye sente abayimbi ze basaba za sako mu supplementary bayise billion 13 ezitannaba nakutuuka. Okitegeera bulungi muganda wange ezitannaba nakola ki and it is for sako and artist group structure
structures okwetereza nti abayimbi luli tebabadde na bibiina babadde disorganized buli omu agamba tebali wano tebali wali olwaleero balina okuba ne office nfuna bulungi balina okubeera n'obukulembeze ku buli kitundu okusobola okukikirira abayimbi baayo wadde bayimba ku mikolo okusobola okusapootinga ng'eggwanga onfuna bulungi mukwano gwange naye ye bw'aba akyogera kiraga mwe abayimbi bagenda buli omu akwata ekiveera adduke. Don't bring it like that because that's not how it is. Ebintu bino byogere mu butuufu bwabyo akalulu abanaako bajja kukuwa tekyetaagisa kuteeka ku bantu propaganda na malisi. You understand? Ate tekikwetaagisa kusiga bukyayi kukyayisa abantu gwosobole okuyitawo nenga balalo balese baliwa wansi bali ku ttaka. Nze ekyokuba nti nno Bobi akola omulimu gwe nga munnabyabufuzi simunenya agukola agende mu maaso oba okitegera. He has a right okitegera. Ate abantu bangi balina ebibanyiga bakiikirira nga mbutuufu balina ensonga zaabwe so bw'aba avuddeyo okuboogerera aboogerere bulungi okitegera mukwano gwange tekitegeeza mbufe atuleke nga atukubye ebigo yagende gamba ndi president omulonde ate ali active okitegera and I'm serving and my term nze mukulembera bw'aba azifalaza nze president watenze musitukire ku diri oli president wa party nze ndi wa industry mwakolera ani alina situkira munne omwali gwe yali afuga ani alina byenkugamba no byaddala mwe tumbitwala nga kombi banaye mbaguliddewo